ayunabe Kyagulanyi ng'agamba mbu apology tuyiganye. Museveni tetwamusonyiye, Museveni abaganda tebamusonyiye. Museveni apologizingideko Kyagulanyi. Museveni apologize to Baganda. Ate Kyagulanyi si Buganda, Kyagulanyi Mulundi. 99% bagamba ngati yedira mboga aba Mulundi. Twashuminga ti Kyagulanyi azemu nasinga ababaka. Talonda leader of the opposition. Senyonyi wamulabye kenaku zino. Ndudo mulabye. Atambula ng'ennyana abuuka buusibwa ati. Senyonyi. Senyonyi ayina emmoloka 3. Eya police egulawo ekkubo Land Cruiser mwali ya milioni 8 n'eggalawo ekkubo abuuka buusibwa ati. Embeera y'obwetyo bweri. Omukulu Frank Gashumba atabukidde His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi akatambi ngenda kubeera nga nkakumaliddeyo butereevu naye nga nkusaba subscribinga gwe atanaba kusubscribinga naawe atanalikinga video genda maaso bw'otyo obeere ng'ate ogirayikinga. Mwaka government ya Uganda ebadde wa nuupu 4.5 billion kati gwe fuuti soja ozifunako ali Luweero ali Masaka ali Bunyolo ozifunako tewali protest vote, it's a business vote. Ng'osuubira nti Kyagulanyi asobola okuggyako Museveni n'akalulu oli musiru obusiru bwo buzaale oli bwakugambanga mbwagenda kuba akalulu ajjako Yoweri Museveni nokkiriza gwe oli musiru mubalagavu. It's impossible. Akugambye nenenya olwansobye ezange ne b'agenti bange. Agenti kyeki abasigirwa abatume gwe ng'ogamba yalikoze kino kanzire ku nsonga ya Katikkiro wa Buganda. Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yali mukwano gwange nenfuna obutakwatagana naye nemala ebbanga ddene twogera tewali yankuhasinga. Nobody forced me to apologize. Era yali shocked nti nzize nansonyiwa teyateekawo terms and conditions ti Gashumba okusonyiwa olina kukola kino no nekiggwa era tutambula bulungi nnyo bwekirina okuba kubanga tewali yanforcing agenda ku apologizinga. Nze nakola ki nakizuula nti ebigambo bye nakozesa yali binene nnyo. As a civilized person I drove myself to Mengo. I apologized to moving on. Bwaba president w'eggwanga yavudde neyenyeza eggwanga nasingolinga out Buganda. Buganda as the kingdom of Buganda. Ne eminent leaders mu Buganda bano bakintu busoke abasajja abagundivu abo. Kiki tuteekawo kaakati sigwe faazo oba sheeke kuddeeyo kuba namwe temuli batuukirivu. Temuli batuukirivu ku nsi kuno. Teri muntu mutuukirivu, teri pastor mutuukirivu, teri prophet mutuukirivu, teri faaza mutuukirivu. This is a joke. Mubali mugeyena omukatoliki n'alaba Saba Kristo mugeyena n'agamba Saba Kristo naawe oli wano namugamba yogera mpola ne Paris Priest ali wano. Omukatoliki n'alumba Paris Priest namugamba Paris Priest naawe oli wano timunange yogera mpola ne munsonyi oli ali wano. Ffenna tuli batuukirivu. Ffenna twetaaga a peaceful Uganda where we can do business, where our children and grandchildren can live in harmony. Kye twalibadde tugamba kaakati ekiri urgently needed eno gundi ya South Africa Truth and Reconciliation Commission. Yes, gye twetaaga. Nesi kugamba Museveni yenenyeza mwatakole kino akole kino akole kino mwate ebibye byammwe mutugende kompola tujja kubambula. Tugende kompola tujja kuwamulaga bihoni Gashumba ku radio phone radio 7 ku mukutu Jika Media kwokyali ku Jika Media kwoli butereevu nkusaba subscribinga gwe atanaba kulabikanga o subscribinga nawe atana likinga video gena maaso boti oberenga ate ojimpeera like bigambo bya Gashumba kansubira akatambi osobodde okubeera nga okerabirako. Gashumba si musanyufu eri Bobi Wine nga kwogase n'abakulembeze okuva mu kibiina ekya National Unity Platform nenga tutunaba genda maaso nga twogera ku bigambo ebya Gashumba. Nkusaba ogende mu comment section ombuulire president yavaayo ne yeetonda bannayuganda mwenna yabeetondera mu mazima mwamusonyiwa. Nsaba oyitire mu comment section ombuulire oba gwe apology ya president Yoweri Kaguta Museveni wagikiriza era n'omusonyiwa. Tuwe ndowoozayo butereevu wansaawo mu comment section kubanga yensonga ebadde eri ku mimwa gya buli munnayuganda oluvannyuma lwa president okuvaayo ne mukyala we ne beetondera Uganda yonna ne Buganda okutwaliza awamu. Bantu bangi nnyo
bavaayo ne babeera nga bagamba president yakoze ekyokubeera nga yeetonda kyabadde kirungi era twamusonyiye. Naye ate abantu abasinga obungi bagambye nedda ssebo ebyo ebyokwetonda tetugenda kubeera nga bwe tutyo tubikkiriza, era ne bagamba nti kyosobola okukola kiri kimu kyokka okwetondera bannayuganda ku resigninga. Kyosobola okukolera bannayuganda n'obeenenyeza n'obeera nga obeetondera kiri kimu kyokka kukwata kkubo n'obeera nga mwana twate resigninga. Bigambo byali bya mukulembeze Robert Sentamu Kyagulanyi. Yavaayo n'ategeeza nti apology yo baakola ki bagifuna era buli omu yagiraba, naye n'agamba tebagendagenda maaso na kubeera nga basonyiwa Museveni mpoziko ng'asazeewo kubeera nga entebe ya Uganda agyerekereza bwerekereza mu bufunze resigninge entebe agirekere bannayuganda bagiteekemu omukulembeze omulala. Kakati ze ensonga Gashumba zezimu zabadde ali mu kubeera nga mwanatu ayogerako oluvannyuma lwa President Yoweri Kaguta Museveni okuvayo n'abeera nga yeetonda. Ye President Robert Sentamu Kyagulanyi yavayo n'ategeeza nti omukulu tebagenda kumusonyiwa era tasuubira okubeera nga bagenda mumusonyiwa, wabula kyasobola bakoberera kiri kimu kyokka kubeera nga entebe ya ggwanga agyerekereza bannayuganda bagiseemu omukulembeze omupya gwe baagala. Kati Gashumba avuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima President okwetonda mbu yali teyeetondera Kyagulanyi, yali yeetondera bannayuganda n'abaganda okutwaliza awamu. Kati n'agamba tamanyi wa Kyagulanyi gye yajja buyinza obwo okubeera nga agenda ateekeddwa okusonyiwa President, era n'ategeeza nti just Kyagulanyi aleka yafuna President bubi naye yali teyeetondera ye, wabula yali yeetondera bannayuganda nga kwogase ne Buganda. Embeera yo bwetyo bwekyali. Kansuubire ebigambo by'omukulu Frank Gashumba osobodde okubeera nga mwanatu ate bwotyo ng'obyewulirirako. Mukambwemu leero azze mukaawumu bonna abakutte Kakota, akutte President Robert Sentamu Kyagulanyi n'ateekamu ne Rope Joel Ssennyonyi bonna n'abagaayagaaya, naye kibali mu mukola ku social media ba foot soldiers bamutabukidde, naye nga bw'omanyi ono naye ebintu by'entala alabika byasinga okubeera nga ate mwanatu ayagala. Kusaba ogende mu comment section bw'otyo obeere nga ate otuwa endowooza yo gwe nga munnayuganda, kubanga President yavaayo ne yeetondera ggwanga lyonna. Omukulembeze wamusonyiwa oba naawe oli ttiimu Kyagulanyi okumusonyiwa alina kubeera nga resigninga entebe y'eggwanga abeere nga agirekera omukulembeze omulala. Genda mu comment section bw'otyo obeere nga ate mwanatu otuwa endowooza yo, oba gwe wamusonyiwa oba naawe oli wa kabuli oyagala President resigninge. Tuwe endowooza yo butereevu mu comment section. Ku mukutu Jika Media kw'obadde nkusaba genda maaso subscribinge gwatanaba ku subscribinga, naawe atana likinga video genda maaso bw'otyo video obeere nga ate mwanatu ogimpeera like. Ky'oba okola kiri kimu kyokka weekuumire ku mukutu gwa Jika Media, amawulire tukyakomaona mangi nnyo ddala. Yitira mu comment section ompe endowooza yo, gwe naye nakyagala okubeera nga otuwa bulamu osobola obeera nga okiyisa butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.